Abalungi bebasinga obungi Ababi. Abalungi bebasinga obungi mu nsi okusinga Ababi. Ye program ku Dream TV. Banga liyiseewo twafuna bakaita kabenje, but it was a saga okuva Kiteezi n'abatozi baawo. Negenda nga bagamba bagenda kuteekawo amayumba, bazimbira abantu mayumba, babaddizeewo ebintu byabwe mpola mpola. Government ya taking over, ba state ya taking over that situation. President n'asaba banoonyereze ku mbeera yali Ekiteezi era ne kizuulibwa nga abakulu aba KCCA omukulu Idi ne bazuula ne deputy we nti bayina okubaako ebibuuzo ebiddibwamu ku nsonga eyo. Mwami Mukulu, awo ku nsonga eyo kiyamba ku mbeera ya Kiteezi abo abakulembeze aba KCCA Idi naye deputy we n'abalala be bali mu kati mu Meya Krupa, Meya Maxima Krupa, kitegeeza nti gunsinze gunsingidde ddala. Yes. Abo tutumanyi guna abasinga oba nedda, kati abo sina kyemboogerako. Tulinda ne tumanya oba gubasinze oba nedda. Nabagamba Kiteezi si bisaaniiko ebyo byokka. Kiteezi baafuniddeyo mangu investor munagana munaku okugenda okutereeza ekitundu ekyo. Ebyo ebisaaniko nze sibifiirako ddala, mbitunuulira mu ngeri ate ey'amaaso amalala ne ŋŋamba nti singa naffe tufunayo batufunirayo investor. Ffe baani? Abantu bannayuganda batufunirayo ba investor. Bannange Wuliriza kuwuliriza bulungi. Ebisaaniko Ekiteezi baabifunidde ba investor munagana okulongoosa ki, okubikolamu, okutereeza embeera yonna, okubijjamu the best ebirimu oba bisaiko yamanyi science oyo naye ng'ate wane waffe kakati wane waffe mu nkola ya CBS Powesa waliwo abaana abakola amanda okuva mu kasasiro. Yes. Abakola ebijimusa okuva mu kasasiro. Yes. Abakola emmere y'enkoko okuva mu kasasiro. Yes. Kati lwaki sibe bateekamu amaanyi abaana ne baleeta amanda bagayita briquettes? Lwaki sigi baleeta abantu ne batandika okufumbisa briquettes ezo mu kifo ky'okutema emiti? Kakati tombuuza ebyo tusooke tudde ku kiri. Okuleeta investor oyo gw'ogambye. Investor. Ekyo kyonna ekibuuzo ky'obuuza kiddibwamu kino kye ŋŋenda okukugamba. Okay. Nti twetaaga investor gye bamutufunire atuggyemu ebisaaniko ebituli mu mitwe gyaffe. Twagala investor ajje ebisaaniko ebituyiiriddwako munda, mu bwongo, mu ndabika, mu kulaba, mu kusoma, mu kulowooza. Kati teebereza olwaleero okusoma kukyuka nti baleese ensoma empya. Kalikulamu ki? Yakyuka. Naye nze ebintu ebyo abamu twalengera dda nti ebintu ebyo si bituufu. Bye tusoma. Era ne tuva mu masomero ago. Nze sikulimba. Twekikola. Eki? Ekyokukyongera okukinyikiza kuba abaana bali mu kwekalakaasa essaawa zino. Baliwa? Abaana b'e Uganda babuuza biki bye twasoma era bituyambye. Ate mulimu amakulu. Naye nze nafuluma dda nenga nti abantu Canadian Prairies nze sigenda kumanya nakyeziri. Nenga kati olwaleero abantu bakireese kati. Owulidde nenze nafuluma. Abaana obusungu. N'osoma. Babuuza. Simanya hitira gwe twasoma, simanya baani. Akuyamba ki? Anyamba jeno gyendi mu kuyiribira ku kyeyo. Era singa twasoma basajja baffe bano bakabakabale baleega baani abo bamuwanga baani singa tuli bulungi. Kakati twagala investor. Psychiatric oba psychological investor. Ajja yambe bannayuganda be bagamba nti kakati bannayuganda bangi emitwe simiramu. Kituufu bagamba percentage bagambe ffenna tuli balalu. Bannayuganda tuliko ekizibu naffe mu mitwe. Mwegendereze
temuleta investor munagana yekka kujjayo ebisaaniko biri nenaffe kubanga waliwo ebisaaniko ebitulimu bannange ekisaaniko ekisooka kikulu ennyo kitulimu tukimanyi wano nti ow'amagye yayinza yeka yasobola okufuga wano bannayuganda ffena tumanyi nti ow'amagye yasobola wano era bino byeboogera Kyagulanyi asobola ate okufuga nga talina magye alina amagye kwegamba ekisaaniko kyatuyingira mu baddu nti ow'amagye yafuga wano twetaaga investor munagana akitugyeko tukkirize nti n'omulala ayinza okukola ki okufuga ebisaaniko ebyatuteekebwamu nti abaganda babbi abatoolo benzi abasoga babudugubugu abadugudugu abankyoli abo bakambwe ennyo batemu bisaaniko manyi olaba ebisaaniko ebitulimu olidde abanyankole bafujjafujja kisaaniko tetukimanyi oba kituufu naye kirala kyotamanyi ki nti abanyankole bali arrogant nnyonyi okay nakyo bakibassaako abakiga bali abakiga bakambali namwatulira ate buli omu bagenda bamussaako ki nerinnya omuzungu era baalissaako bussa ku muntu atagalatagala ng'adde naddeeri omuzungu nga bwe yali ako anazungukazunguka wula anazungukazunguka alagawa muzungu agende naddeeri ko ye nti oyo muzungu lwaki azunga buzunzi kisaaniko colonialism kisaaniko bino bipatepate bino byetuwulira bisaaniko bakuseeki kipate DP UPC NRM NUP ng'obissa kwani ebisaaniko ebyo ogenda kumpa ki Katonda kyatampadde tontiisatiisa n'ebigambo oba n'emmundu no ntiisatiisa n'amazima oli oke oba toli oli mulungi oba oli mubi ogwa lwiki amazima nze gantiisatiisa nomala nojja nga nti Alex nakulabanga nga nti Alex nakulabanga okwata house girl basi amazima gaveeko ntiisatiisa naki namazima so tontiisatiisa na right and wrong ekisobu n'ekituufu nedda kakati abo bebasibye abakazi abo oba abasajja olw'ekiteezi nga bwe nkugambye nti luli mu programu eri nti ekibi kyawule n'omwonoonyi ekisaaniko kibi naye twawule aboonoonyi abo kubanga nabo waliwo yabasaako ebisaaniko ebitategeerekeka okubaako nga ssaawa zino gwe gubakamuvi webale nnyo kakati amazima gali nti kyetuteekwa okugetinga rid of bisaaniko si bantu azisaaki the scene ekibi ekyo kyetulina okugjawo omuntu yabeera osobola omu rehabilitatinga but you can't rehabilitate sin and its ambiguity and whatever naye omuntu omu rehabilitating era yenjiri yonna mujje gyende abakooyi n'emigugu gyammwe ebisaaniko byammwe mujje nabyo mubiteeke wansi w'omusalaba w'ebigere by'omusalaba gwange kubanga nze omugugu ogwange si muzito naye olyaga nti jangu n'ebisaaniko byo byonna n'emigugu gyo jangu ogiteeka ongobere ebisaaniko nga bikoze etya ekyo kikyatulemye okukola ng'abantu ng'eggwanga tulina okweyambula ebisaaniko ebyo colonialism slave trade eddiini ensomesa olidde osoma chemistry lwaki ate omukomya mu siniya 4 bw'omugwa toyongerayo kati obadde omusomera ki oyinza okumukomya mu siniya 4 si lwakuba nti omugudde naye oba tomusobodde
Okay. Kakati kwekyesiba kukwagaza ziri zoyise zokka. Bamanya batya bwe nasuze ekiro nga ngenda okukola ekigezo. Nze nagenda okukola ekigezo kya physics. Tokireete. Kankireete. Nagenda okukola ekigezo kya physics mu senior 4. Olidde. Kyekyali kisembayo. Abalabi. Ekyekigezo ekyali kisembayo kyokka. Kati bino byonna tubikoze eki? Biwedde. Nze sisomanga ku physics kasooka nga nzaalibwa. Kati najaganya bino bikoze eki? Kati emyaka gyonna wali osoma ki? Saagingirako mu kibiina kya physics. Era nga physics teacher tuyisanganya buyisanganya ayingira nze enfulumu. Where are you going? I don't study physics. Why? I don't study it. Nze sisoma physics. Disclaimer, abayizi mwenna abali temuwuliriza mwami mukulu ku nsonga. Abayizi bampulire. Ffe baatuggalira. Education gye twafuna temuli. Olidde namwe mubuuza education gye muliko. Ffe twagezaako bibuuza ne batugobagoba mu masomero gonna. So, ekintu ekyo tukyegendereze nnyo. Kaakati nenjaguza. Kubanga ekyammanyi physics yaliyo sigenda mmukola. Era bwe nayingira mu kibiina kya physics ekyo mu kigezo nendeka erinnya lyange ku lupapula Alex mukulu bulungi nnyo neŋŋamba invigilator bamuyita muzungu yali muzungu nemugamba maze nanga nti kiki omaze oti ate nti maze ebibuuzo biri ku lindako nti ebibuuzo biri ku lupapula sibimanyi maze nze saasoma ki physics therefore ntaddeko erinnya lyange present sa naye ebiddiridde sirina kyenya kusoma n'okuddamu neki ndeka nfulumi ko ye nti tosobola naye nga nza bakubuuza olwaleero lyali fujjo obadde tewalinamu kyomanyi wadde nali siinamu kyemanyi mu physics omanyi ennamba emu ye yasinganga obwangu naye ennamba emu nali sigimanyi nze ngende ku nnamba 9 gye bakugambira okunoonya eriya ya kooni ne beesi simanyi ne bishayite ebyo saagala kuntawanyiza bintu byabwerere byesitegeera nabagamba nenvaayo kiki kino kyetugamba kiki nti bannange abamu kuffe tumanyi ebisaaniko kyeki ebisaaniko si byekiteezi byokka naye omuntu ayinza okusaako ekisaaniko ekyawaka owulidde twalina sengaffe nga ye bwatukyalira tumuyita senga 6 ayina okunywa ebikopo bya caayi 6 oba binene oba bitono bw'omuwa ekitono bikopo 6 omuwa ekinene bikopo 6 number yali 6 regardless of the size of the car senga 6 gwemuwa ebikopo bye 6 ye nga byabala kati ekisaaniko ekyamugwamu namba 6 ekyagwa mummwe muye oba ekikopo kitono oba kinene anywa ebikopo 6 yabala 6 okitegeera kwegamba ekisaaniko ekimulimu 6 era bwe batebinawera 6 batannanywa caayi batannanywa caayi so nga ate anywedde 4 oba 5 naye alina okuweza 6 kisaaniko kyamugwamu kya 6 okumuvaamu problem therefore tulina abasajja basuddeko kiki ebisaaniko nti bali bayinza bateeka mu kkomero olwaleero Nyerere yagenda naleeta ekintu ekitagambika wano Tanzania bakiyita ujama ujama ffenna tukolera wamu tulira wamu socialism marxism byonna ebyo tujja bigendamu kubanga goyinza ate okubulira ddala ujama kale wulira awe wenkomye okoowa nange ujama nabuzedda ujama abange wamma fa batuuliza abantu abakulukulu abaliyo obawulidde bano ne ujama takimanyi ujama yali nkola nga bw'onoolaba wano nti oba NRM erese ffenna tugaggawala oba kiki naye nefuuka nga philosophy ennene Operation Wealth Creation ebyo byonna kwegamba nefuuka philosophy eri ujama nayo yali bweti naye munnange Nyerere yatuuka ekiseera ne yejjusa naga nti abantu nakola ensobi sande batutte eyo omuntu okwogera bw'ati kisaaniko sande kireese ekyo kati ujama yali ekola East Africa oba mu Tanzania yuka naye erina kye yabayamba
okugatta olulimi lwonna biki naye nga inkamu yaabwe yonna eri ku Saiso bwe yagwa Tanzania kateefe nayo owulidde ye yabatunuza muki mu Saiso ujama yagitunuza mu Saiso nga wano tunuza bonna bagagawale mu mwanye okitegeera bwe yamana kati abaye nabatomeza kati ojja kuwulira n'abantu betuliko olwaleero nga baga nti batutomeza nga kati education bweri abaana bali education bebuuza kiki kati batugamba ffe twatomera ffe abasoma biri naye ate ku ssaawa eyo osanga betwalina okusoma naffe kati osanga batugamba tuddeyo ate kati tusome ebyemikono baani iffe kati eno generation eno eyaffe batugamba tuddeyo tusome ebyemikono biri bye twasoma tetulina gye tudda tewali gye muddeera fe abagezi ebyemikono twabiyigirawo mangu mu physics paper n'ofulumamu physics nfuluma nfuuyira saxophone ankubira gita akimedde esiro semanya akimedde esiro ndi binkwatako nze ndi ku gita nkuba ndi ku saxophone nkola ki ukitegeera omuntu ne tugamba abasomesa nti abayi kintu kifu kubo nti ubadde kigwe mulalu bonze nti ngenze kakati raba befudde mu kitingembe simbagamba batya education infu kakati waliwo ekigamba wana ebigambo waliwo ebigambo ebirala bisatu byotomanyiko ebigambo ebyo ebireetera ebisaaniko ebigambo ebyo kiri kakati katugambe power obuyinza prosperity kukulaakulana poverty ezo power kakati obuyinza butufuukidde butya ekisaaniko ekituteereddwa ku ffe obuyinza kitegeera lwaki tugaana okusoma Canadian prairies ate ne twadaptinga policy ya World Health Organization leero era enkya tuligamba nti twatomera lwaki kubanga ffe Africa bannayuganda tetulina philosophy tetulina ndowooza yawamu nti twagala kino oba kiri oba kino oba kiri oba kiri tetulina ndowooza yawamu esobola tutegeeza nti kino bwe kijja tekitujjamu oba kitujjamu kati buli kijja kigwamu bugo olwokuba ffe tetulina ndowooza yaffe tetusobola kwawulamu kiringa nga bw'onoogamba nti gw'oli musiraamu awaka temulya mbizi n'olwekyo embizi mu maka ogwo terina kukola ki kati endowooza yammwe mu maka ago nti tuli basiraamu tetulya ki n'olwekyo embizi agireeta mumanya mangu nti eyo si kiki si muntu waffe tali muffe ekyo mukigaana mangu ne mutakikiriza kuyingira mu ndowooza yammwe n'enzikiriza ki maka ne muffe ffennyini ng'abantu kakati olwokuba eggwanga tetulina ndowooza yawamu oba philosophy yawamu tetusobola kumanya kiki tujjamu ne kitujjamu so buli kimu tukikola ki tukitwala at the end of the day buli bye tutwala ebyo ne bitubikka ne tubanga ababikkiddwa ebisaaniko nga Kiteezi bwe yali ebintu ebyo okubyeyambula ye mukulembeze gwe twagala ani anaabitwambula ani anaatwambula enzikiriza enfu eyatuteekebwamu omuzungu nti omuddugavu alina kusula mu boys quarter oba bwazimba enju erina okubeerako boys quarter omusajja abe mukulu abe muto boy abayindi bo nga bamuyita boys quarter kyokka amukolera musajja wa myaka 5 niye asula mu boys quarter therefore mulenzi ani agenda tujjamu garbage oyo omukulembeze ekyagenda omusiikuulayo amugye mu ndowooza z'abantu zino ezivumya abantu kabaka
endowooza ezivumya abantu Museveni kuba ne Museveni toli supposed kumuvu. Yes. No Kyagulanyi toli supposed kumuvu. So kiki naye obasaasira endowooza nfu ate tobanenya nnyo kubanga si be babi ekibi mu bo kyekibi naye bo si kiki. Ani agenda okukitujjamu? Ani agenda okukisiikula yonna? Okusaba Katonda ayinza okuyamba n'akuggyako ebisaaniko ebyo kye tuyita revelation n'obikkulirwa. Okubikkulirwa kitegeeza ebibadde bikoze eki bikubise bikoze eki byeyerudde bivuddewo. Katonda ayinza okubikkulira ebisaaniko ebyo ne bikola ki? Ne bivaawo. Ne bikuvaako. Naye olwaleero abantu ababonaabona abasinga lwaki babonaabona? Lwakubanga ekintu ng'ekyo bakirinako bibuuzo tebakirinako ansa. Kati Kiteezi bakirinako kibuuzo, mukirinako kibuuzo bonna. Kati bano bwe baasibye kiki? Bannange by'ebisaaniko kiki? Ne Museveni nti kiki? Mubakwate kiki? Tubuulirize ani? Ffenna tulina bibuuzo. Tewali aleeta ansa. Kyekibonyaabonya Uganda ne bannayuganda emirundi egisinga. Ffenna tulina bibuuzo. Ye omusajja avaako ddi? Ye bannanga abasumba nga batuli bubi. Ye lwaki batuli bubi? Tulagawa? Questions buli kaseera. Tewali aleeta ansa. Kiteezi ani musobya? Lukwago ekibuuzo. Bano bwe baakotte bali natete kibuuzo. Gavumenti kibuuzo. Parliament kibuuzo. Ansa eriwa? Oyo ye mukulembeze gwe twagala ayingire ng'awo ddakiika yagambe nti this is it and the answer. Tulagawa kibuuzo. Ansa eriwa? Omukulembeze ajja akugambe tugende. Ebibuuzo bye bijjudde bannayuganda. Answers ntono. Ebibuuzo byabwe bisinga tebirina ansa. Ebibuuzo byaffe bisinga ku gavumenti tebirina ansa. Ku basumba tebirina ansa. Ku baana abato tebirina ansa. Ku bantu abakulu tebirina ansa. Naye twetaaga kati answers, not questions. Tubuuzize ebibuuzo okuva nkaaga mwegi. Omuzungu agenda ddi? Ani agenda okubeera first president? Ngawulidde? Ani addako? Naguno gujjwa? Ani musika wa Museveni? Tubuuza nti. Ani akibuuza ekyo? Abantu bonna babuuza ani anasikira Museveni? Obwansikirano. Oba bwansikirano basi bwansikirano abantu babuuza ekibuuzo ekyo nkugamba ebibuuzo byabuuza tebirina ansa. Naawe ekibuuzo ky'olinziramu okumbuuza nti bwansikirano nakyo kibuuzo. Nakyo tekirina ansa. Okitegedde byebyo ebibuuzo abantu babeeramu mu mabaala. Tuliawo tuvuya. Mubuuza. Tunaakoma wano okubuuza buli kaseera. Ne bw'oba obuze toyinza kusula ng'obuuza bannange lino ekkubo lituuka wa? Lino ekkubo ligenda wa? Lino lintuusa? Bwe nzirayo ntuuka ng'olyawo wabuze dda ate oli mu kubuuza bubuuza bibuuza. Eggwanga lyonna tubuuza bubuuza. Leka nkubuuza ekisembayo. Era tumalirize ku ekyo. Bwe kibaako ansa. Anjagala nanti okimpe. Ate nze mmanyi nze nkibuuza. Kubanga bwe kitabaako ansa tokimbuuza. Ate nze mmanyi nti oba kirina oba tekirina. Nze njagala ompe ansa. Omuntu ng'afunye accident ku kkubo. Papa. Emmotoka n'ekuba owa booda. Aliko kikuba mukono. Omuntu ffe abaliwo ebbali abatafunye abatali involved mu accident eyo. Tuteekeddwa okumuyamba oba tulinda poliisi nemuyamba? Omanyi waliwo ekigambo Museveni nno yakakyogera nti oba yakikolera kuba jjaaji. Waliwo jjaaji naga nti oluusi kirungi okuba wise okusinga okuba right. Omuntu ng'afunye accident
kirungi ijindako je kirungi okuba wise okusinga okuba right. Yeah. Kati omuntu nga afunye accident okozesa wisdom over political correctness which is being right at that particular moment. Okiwulidde? Okozesa wisdom oba nedda. Bw'oba okozesa wisdom ojja muyamba. Bw'oba okozesa kuba right oba wrong tojja muyamba, ojja kulinda poliisi emuyambe. Ansa nkikuwadde? Nkidde. Labayo. Omuntu afunye accident. Ombuuza nti tumuyambe oba tulinde poliisi emuyambe. Nenkugamba nti ebintu biri ebi. Nenku example ya President Museveni kyeyagamba nti bw'oba osala omusango ng'oli jjaaji oluusi kyetaagisa okuba wise. Okozesa wisdom. Ate naye kyeyayogera tamanyi buziba bwakyo. Ate nga ye yakyogera. Ye naye takimanyi buziba bwakyo. Yakikomyesaawo ku wise. Nejjukira wisdom. Mukotya Katonda mumutandikira amagezi mwegasookera. Kati ye wakyogera nti jjaaji beera wise. Alinga mugamba nti jjaaji kozesa Katonda. Naye nga takimanyi ate ye akyogedde. Ali ku wisdom ene yawa nekomawa wano. Naye nga ate bw'okinnyonnyolera ddala ogende buziba. Si ye yakyogera, mwoyo ye yakyogera. Muye. Mwoyo ye yakimwogereramu. Nti mubeere wise. Mwoyo yayogerera mu mwami Museveni. Kubanga ye sirowooza nti ye yakigenderera kukitegeeza bw'ati. Kye yali agamba nti mu kutya Katonda amagezi mwegasookera naawe gwe jjaaji sooka otye Katonda mu kusala kiki omusango so tobeera kwebyo nti ndi mutuufu oba ndi musobo ebyensi. Now oli afunye accident gw'ogenda kukozesa wisdom oba political correctness nti ndi mutuufu oba ndi musobya. Nenkugamba bw'oba okozesa ekyo ojja kulinda poliisi eyamba afunye accident. Bw'okozesa wisdom ojja muyamba. Kubanga Katonda ali waggulu abagamba alo. Taasa. Ente ya munne egudde mu kinnya ku Sabbaato. Ogijjayo banedda. Kati gwe bw'owooza nti ate ffe ku Sabbaato tetukola. Ate nga kuga nti kiki? Kati ekyo kiina abalabi ba Dream TV ekyo kibuuzo kibadde bakiyita batya kimbo by'omutwe. Abannayuganda bangi bendaba oba bensinkana. Omuntu ali mu buzibu obudde bugayegaye naye nga bayimirira lwa nsonga poliisi oba amateeka ga Uganda gagamba nti kubira poliisi oba linda poliisi etwala omuntu oyo. Kubanga ne mu ddwaliro bakwata ne poliisi ekwata gwe first. Ekyo si kikulu. Nze natwalako omusajja emmotoka ku Jinja Road awo yatomera omuntu nemuteeka n'agwa ku bonnet yayo. Kati omusajja ono avuga n'aba nga agivuga bw'ati. Oli gwatomedde aveeko akole ki? Agwe. Naye ne mugoba. Nga agenda agira bw'ati. Wagoba atomedde. Nga mugobera mu mmotoka nga ngobuuli. Kakati mukwatira eri ku roundabout wali awali Celtel. Nga wali awo Electoral Commission. Offices bitala bya Jinja Road. We mukwatira ne muesimba ng'omuntu agudde omuntu yali agudde amazo kikola naagwa ne mugoba ne mwekikira mu maasa nyamuga tuddeyo mabega tulonda omusajja gw'otomedde nga tategeera kyendiko niwe tuddeyo tumulonda tumutwale mulako kiki nkulabye obadde okola bwoti tumutwale mulako nange musajja ganti kali atudde mmotoka naddeyo mulabako nga nkwata musajja musa mmotoka yange nga mutwala mulabako ate yakuddukako eyo oli yadduka ate ngomaze omukwata ate bw'agenda okutuula mu mmotoka ye mbu tugende tumutwale mulako ndowooza agenda kukyusa mmotoka tukole ki wali olowooza akirizikanyiza naawe yandaga city gwe wamutwala tebakwata ng'ani gw'okwata ndeese omuntu emmotoka ebadde emutomedde
n'omusirikale n'onnepankirako nkwate nga ndeese omuntu mu mazima mu mutwe gwange nga mmanyi nti muleese musanze emmotoka emutomedde omusirikale n'oŋŋamba nti onyingiza nga ndeese omulwadde naawe olwala ku ssaawa eyo tulwala fembi nga ndeese omuntu negamba nti bannaye nsanza ate gwe nonga nti kakati gwe yingira ffenna tulwala saagala ebyo byebisaaniko hulidde bandi badde bakwebaza nabwebaza naye ate ne bakusiba ekyo nakyo sikitegedde ebyo bisaaniko investor yeetaagibwa mu poliisi okugyamu ebisaaniko ebyo mu basirikale abo abasiba abantu abatutta abalwadde nga tebayambye omuntu abadde afa ate n'omusiba owulidde mu mbeera y'abalungi be basinga obungi mu mbeera y'abalungi be basinga obungi mu nsi tugezeeko nga bwe tusobola okubeera wise enough katonda ayogere wisdom omuntu ng'agudde wansi azirise oba mugu wansimbu twali mu conference emu omuntu omusajja n'agwa ensimbu oba twali ntebe niye bantu bonna baganye okuyimuka ze nasooka nenyimuka nenga nti kiki omuntu yeetaaga buyambi ku ssaawa eyo so si diplomacy oba tugende oba nedda should we help perhaps he needs the police perhaps is there an ambulance my dear omuntu agudde ensimbu muyambe kati gutandika okuddaawo oleeta narrative nti what saagala yamba omuntu that's wisdom kumbeera y'ekiteezi mwami mukulu tugifeeko embeera y'ekiteezi akiwumbye n'agamba nti ffenna we tuli twetaaga obuyambi twetaaga ba investor batuggyemu ebisaaniko abakulu abali mu poliisi wano we twogerera essaawa zino balina okuba nga ebisaaniko byabalimu biyitirivu okutuuka ku ssa lino ery'okuba nga bali kugezesebwa kulaba nga oba batuufu oba si batuufu. Mbeera y'okuyambibwa tukozese wisdom, tubeebaza nnyo nze ng'omu, naye tuwongera okwebaza abawuliriza ba impact nabo tukozese kyogamba wisdom kize mu Luganda tukozese amagezi so si bukugu. Waliwo olina okukozeseza amagezi obukugu n'obukola ki? N'obuleka. Obukugu kyekyo kye watrainingamu. Owulidde? Bakutraininga kuba saluti. Bukugu mukukuba saluti oli kibe. Era okikuba abantu bonna ne bakankana. Bukugu. Naye amagezi gakugamba. Wuliriza. Toyinza kuba saluti eno. Owulidde? Ng'omunyago kuli ku mutwe. Amagezi gagamba soko ojja omunyako. Soko ojja omunyako ki? Toyinza kozesa bukugu awo ng'omunyago kuli ku mutwe olw'okuba baakutulendeka okukuba saluti amuli afande enema idea omunyago gukuba ku mutwe wisdom egamba tokuba saluti soko ojja omuki kyekiri Katonda kyatugamba Yesu nti Katonda najja kaki akali mu liiso lya muno sooka wejjemu ekitiggwe ekikuliko sooka wejjeko ekizibu wisdom egamba sooka ojjewo ekiki olwokoleta obukugu bwo kiri ne ku bakulu abali mu poliisi oba bali mu kattukano abakulu ba idi ba KCCA bano babataddeyo nga obukugu bwabwe nga tebannajjako kakoowe bano babateeke basooke bajjemu ekiti ekiba ekitulimu fenna ng'eggwanga naye bali ate tebabanenya nnyo basajja battu anti baliike kakoowe naye tulina ekiti ekitulimu kyokka bali akakoowe babatadde munda kwegamba abalabi ba Dream TV tetusobola kusukkawo awo twawula obukugu ku magezi ga Katonda. Obukugu bwe tufunamu ekisaaniko kiri kye twafunye ekya Canadian Prairies. Owulidde? Niagara Falls. Owulidde? Ng'ozimanyi Niagara Falls?
abalabi ba Dream TV awe wenyini wetukomye olunaku lwaliro tugenda kudda mu program enaddako musule bulungi oba mube bulungi awulira